Kubanga Yesu mulungi atuwadde ebirungi bingi yeebazibwe Mukama olw'obulokozi. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo, nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja ate mwebale n'okungumiikiriza. Nabasabye mungumiikirize nzije ku ssaawa 12. Waliwo changes naye ate waliwo ne information gye sisobola kulinda, gye sisobola kulinza nga sisobola kugirinda esule. In fact ndowoozezaako n'okugira mu audio neme kugira mu video kubanga era ebintu bikya anti mubiraba bikyangiragira, naye information kyekikulu. Ninamu buchenjeza obutonotono bwe nafunyeemuko, era senga si kinandibadde sijja, naye olw'okuba nteekwa okujja nja kujja. Ne bwe najja nga siri mu video mbasaba mubeerewo for some days. Waliyo bye mbagamba bulijjo ebibeera emabega w'emizindaalo, tujja bigumiikiriza for some few days. Naye njagala nziruka emisinde, era olwaliro sina kyawandiikibwa kiri specific nti kyekino ekinaaba kizze, nja kuba ekinaatutomera kye tujja okugenda nakyo. Now share the video as much as possible, ate tuve mu kifo kino tugende tukole ebirala, kuba ndi mulabada style naye temugamba nti no nyine ekizibu kyonna. Sina kizibu, mumanye nti ndi okay, bino byange birala bibeera mabega wa mizindaalo. Mbatereddeyo security alerts okuva ku makya, mbadde updatinga olwa okusobola okulaga ono omulabe nti buli kyayiiya tujja tukigwamu, tujja tukitegeera. Era mbadde nga nzija ne updatinga nti waliwo kino, then ne mbagamba tusisinkane. Nabadde nsuubira okuba nti nja kuba nga nkisotinzaawo ku ssaawa zaffe eza bulijjo, nekigaana ne mbabuulira tusisinkane ku 12. Nebaza Katonda kuba ku 12 maze era nentuuka, era byonna ngenda bibawa. Now waliwo changes ezikoleddwa. Waliwo security alerts zenakedde ezabaddewo ekiro, waliwo nezibaddewo ku makya. Era ngenda kusooka na security alerts ngende mu politics waffe nga bulijjo, then nja kuba nsembyayo kyonna ekinanneekulukuunyako ekikwatagana n'ekigambo kya Katonda, kyonna ekinantomera kyenja okugenda nakyo. Now Mukama abawo omukisa. Share the video as much as possible, then tugende mu maaso. Bino byabaddewo ekiro mu meeting eyatudde mu State House ng'ekuliddwa Museveni, Kandiho, Lwabwogo, Janet ne Moses Ali. Babadde bakubaganya ebirowoozo nga boogera ku kyokuziika sipiika wa palamenti na kiki ekiri mu bantu ekiri ku social media ne Moses Ali okubawo ekiri ku ground mu kitundu ekyo kya Northern Uganda. Ulira bingi nnyo byateeseddwako, omwabadde ne Moses Ali okubabuulira amazima n'abagamba ekintu ky'okubeera chifu Moona okubeera nga yagenda okusoma ekiwandiiko mu kufa kwolanya. Moses Ali yakiganye, yakitidde. Moses Ali yabagambye tajja kukisobola kubanga abantu bakambwe nnyo, tebamukuba eccupa. Era awo we bakanyiriza Nabbanja yagenda okusoma obubaka bwa gavumenti ku Lumbe. Moses Ali bamukakasiza ne bamugamba tofaayo, buli kimu kiri okke.
buli kintu kyonna twakikwasaganyiza traditionally ate ne security eri gulugulu. Moses Ali yabasabye nabagamba tajja kusobola omuntu omulala yaba akikola ki yaba akiyingiramu ne bakkanya nti Nabbanja yaba akiyingiramu. Bateeseza ne bagamba bwe bati bagenda ku making sure bannabyabufuzi bonna abatali ba NRM bannabyabufuzi abalala bonna bagenda kukoma mu paramenti, tebajja kweyongerayo kugenda kuziika Mwakyoli. Era bateeseza bwe bati bawodalinze okudeployinga 600 UPDF soldiers ku buli katawuni, buli awali roundabout, buli awali station okuva paka mu kuziika. Bagenda kudeployinga okumakinga sure nti bannabyabufuzi abatali ba NRM tebakkirizibwa kugendayo, bakome mu Kampala, bakome mu paramenti, bakome emuyenga, wabula tebalina kugenda beyond kusinga kaawo. Bakakasizza nti ekiri ku social media kye kimu kyekiri ku ground, ate Mwakyoli abantu banyiivu okusinza ne ku byayogeddwa bannabyabufuzi, cultural leader n'abantu abalala ababanja enfa ya speaker wa parliament. So ekyo kye kyavuddeko okukkanya nti tewali kutwalayo ba politicians okugenda okuzuukusa emitima gy'abantu. Ekyo nga tukivuddeko, bateeseza ne bagamba wateekwa okubaawo ekintu kye baba baleeta okusobola okubikka amawulire ga Olanya, wabeerewo ekintu ekijja Olanya mu mawulire. Kati wano wenjagala muwuliririze nnyo. Bakola kyonna ekisoboka okuleeta diversions ez'enjawulo. Emu ku yo kubaddeko okuleeta Honorable Segirinya mu parliament physically, I mean mu kooti. Kati ekyo bwe kyaganye waliwo ekirala kye bateeseza na kibabuulidde ku makya. Bagenda kwokya essomero, bateeseza okwokya amasomero gano wammanga. Seta High School ey'emukono ey'Eseta Muyingo, okumanya bana abasajja nga bazibu. Basazewo okwokya essomero lya munnaabwe ali nabo mu gavumenti emu. Seta High School mwebereremu. Bweranyanje Girls Mbarara, waliwo essomero eddala eriri Bushenyi baliyita Kizoba Girls. Gonna bagenda kwokya g'abawala. Aga amasomero asatu lyonna lye banayokya ekiro kyaleero oba okwosa enkya oba wiikendi. Omusajja ayagala ekintu ekigenda okusasamaza amawulire abaagalamu emirambo nga 50. Era bagenda kukonfaminga ku luno nti ADF bwe yalabye nga Uganda efiiriddwa speaker, ADF nejja okukola revenge, okweyambisa akakisaako ng'eggwanga liri mu kukungubaga. ADF neyokya amasomero, neyokya abaana abayitirivu bwe batyo abaagalamu emirambo egitakka wansi wa 50 oba 7. Kati bakwata amawulire g'Olanya bagateeke ku kasalabecca, nga bw'oba oyagala ekifo ku Olanya okisanga eri mu byemizannyo. Omuko ogusembayo ogende mu byemizannyo gwe bayita kasalabecca. Nze nakolanga mu mawulire. Olwaliro ndi serious anti bulijjo mwagala mbere serious. Kati ayagala Olanya ogenda musanga ku kasalabecca. Ekyo kiri awo. Nziramu Bweranyanje Girls, simanyi Bweranyanje oba Bweranyange oba Bweranyanje. Seta High School ne Kizoba Girls Bushenyi. Buli alinayo omwana mugambe. Kati namwe ab'obutale mwebereremu. Jinja babanoonya dda, Mbarara market babanoonya dda, Mbarara Central Market, simanyi Central Market. Mwebereremu. Omusajja anoonya diversion ennene. Ndabyeko nga babika gundi Kyaligonza nedda. Kyaligonza sinabakakasa. Omuntu agenda okubika ku Olanya jeno. Naye si jeno Kyaligonza. Tumwine Moses Ali
sibu kimozesa ali kitegeera kyabuuse kibagambye nedda munoonye bannammwe nze sijja bikola. Now bagenda gamba nti aba UPDF be bakoze eki be bayokeza essomero. Agamawulire mbadde siyinza kugalinda ne bwe nandize ku ssaawa nnya nga tikyalumbu yamaze bw'aba gyali kuba leero mbadde bize nnyo sitegedde oba gyali siyogeddeeko naye. So ne bwe zandi badde ssaawa meka mbadde ngenda nakugira mu audio nga siri mu video naye nga ndi mu audio kubanga wendi waliwo ebyingoba ebiri emabega w'emizindaalo. Now olwaleero emisana babadde mu meeting, olwaleero emisana eno message ngifunye drone zi making sure nti nfuna information eno before nga sinajja live ku ssaawa 9. So ngifunye ssaawa nga 8 dakiika ezigwamu mbadde ndi awo nga ndaba ka drone mu bbanga kagira kapakinga konze kiki ate ovudde otya Uganda essaawa zino paka nagamba nyina genda esaagookya konze kiki gagano. Meeting ebaddeyo olwaleero emisana tebadde ya muyolerero nedda ebadde ya Museveni, Sam Kuteesa, Salimu Sale, David Muhoozi bateeseza bwe bati. Basazeewo Betty Amongi yababeera speaker wa parliament. Betty Amongi yababeera speaker wa parliament gwe bawadde NRM tewali mulala. Bateeseza ani Anita Amongi ne wenagamba Betty Amongi. Anita Amongi ya gwe bawadde obwa speaker mu 7 gwa wanzeke dusu gwe bakanyiza yoyo. Omulambo gwa speaker gubadde gwa kutuuka lwakuna bagwongeddeyo kubanga abakyoli bagambye bagulinze bagwagala nga gwa Katonnya bagukyusizza bagenda babeeza ku kisaawe ku lwokuna mugulinde guleme kujja ku lwokutaano guleme kujja mukoowe basazeewo gujje ku Sunday ekiro. Omulambo gugenda kujja ku Sunday ekiro kubanga abakyoli baagala kugukolako mikolo ne Museveni ayagala gukolako mikolo. Ate nange nyina emikolo gye njagala okugukola njagala kugusabira. Njagala kugusabira ngugamba Oulanya teweebaka mirembe si kuzuukira. Mujagamba pasi agenda kusabira Oulanya azuukire nedda. Njagala nga yakatonnya ku ttaka lya Uganda. Sabe Sara mugamba Oulanya wummula mu bukambwe. Noonya buli yakikukola. Kakati n'abakyoli bagamba balina kye baagala okuteekayo. Ate ne Museveni ayagala teekayo endege, ayagala oteekayo endere, ayagala oteekayo Najjolo. Kakati awo wali firimu ayagala gutonye, ayagala gutonye bwe guti, ayagala gutonye ku kisaawe nga be baliwo bokka UPDF. Tewali mukyoli yenna, tewali wa Luganda lw'Oulanya baguwambe bagukoleko emikolo temugenda kuddamu gusemberera paka nga bagutadde mu ntaana. Mbabuulidde kati temutawana gendayo lwakuna gugenda kujja ku Sunday ekiro. Ate mu tebagenda babuulira bagenda kubeera nga babagamba gujja essaawa yonna gujja tofaayo gujja essaawa yonna. Mutuuleyo ku lwokuna, mutuuleyo ku lwokutaano, mutuuleyo ku lwomukaaga mujja kubanga abakoowa bwe muti gulandinga ekiro. Awo we wali firimu. So temugeza ne musumagirira mu ddiiru eyo tetukkiriza Museveni okuteeka endege mu mulambo gw'Oulanya. Newankubadde saawagira Oulanya ate era simuwagira. So ebyo bye bimu bye nnyina ku secretariat. Omuzadde we nange olina omwana mu Bweranyanja bagambe tebeebaka. Tebeebake no wiiki yonna tebeebaka. Tewali mwana kwebaka. Abasomesa batekeko security ku seeta Bweranyanja neye Yebushenyi simanyani. Eyebushenyi bagiyisaani kuba mbadde eyo sigiwulirangako. Eyebushenyi bagiyisaani. Eyebushenyi bagiyise
Kizoba girls. Now, ngenze mu politics. Politics aliwo olwaleero n'essaawa ejja tumala kuba ngenda kumaliriza mangu. Tulinde ate binaabeerawo enkya. Politics aliwo ati abalabye amawulire eggulu. Amawulire gonna gabadde geefuze Oulanya. Era bagezaako okutulaga obulungi bw'Oulanya nti Oulanya mulungi nnyo. Mbadde kulwakuba nti olwaleero binkutte bubi mbadde njagala mbakubireyo ka audio k'omukyalo ow'engulu eyo nga nnyonnyola another side of Oulanya. Kubanga batuwadde good side of a coin. Good side of Oulanya. Oulanya yazimba gundi ekereziya. Amasomero gonna ye yagazimba. Enguudo ye yazikola ki? Buli kimu ye yakikola ki? Okugezaako okutulaga nti Oulanya abadde mulungi nnyo. Fine. Tayinza kubanga abadde mubi mu bantu bonna. Naye njagala ne kino nkibaleetere. Kati ekituufu kyeki. Kubanga babadde batugamba Oulanya mulungi nnyo, amanyi rules of procedure. Simanyi rules of procedure. Aha. Era ye yazimba amasomero gonna. Ye yazimba church. Abadde agenda giteeka mu tiles. Simanyi omugundi yamugamba biki. Kwegamba Oulanya abadde akolera mu gavumenti embi etafa ku bantu baayo ng'Oulanya yekka yakola mu Northern Uganda gavumenti tekola. To the extent nti n'amasomero ye yagazimba. Omusajja omuyivu omutegeevu n'akola mu gavumenti bwetyo. Oba Oulanya ye yatta ekitundu abeere giant mu kitundu bonna babenga babeesinga ku ye. Ku byombi ekituufu kyeki temukkiriza kubakwereza. Temukkiriza kubeera bakakwerege. Temukkiriza. Era n'ebizimbe ye yabizimba. Mbuno ebya classes ye yabizimba n'ebyabasomesa ye yabizimba. Kwegamba Oulanya yabadde nga yakutula ekitundu kyeyo ye n'afuuka gavumenti nga yakikola kigenderedde nti Oulanya yaba abeera giant mu bitundu byeyo. Oba Oulanya yakkiriza okukolera mu gavumenti enfu ye n'asalawo ayamba abantu be. Ku byombi kyeki ekituufu. Bagezaako omanyi bagamba mbunno omuntu tetumwogerangako ebibi bw'aba afudde. Bw'aba yakola tumwogerako bye yakola. Omukazi yagambye bw'ati Oulanya avunaanyizibwa ku bantu abafiira emukula. Babookera mu biyumba bya train. Omukyala yakyogera agamba tombulira Oulanya killed many people. Olwo oluzungu ndowooza olutegedde. Killed people ati mukula. Oulanya, don't tell me Oulanya. Olwo oluzungu olwo olutegedde olwo olweyo accent yeyo waggulu. Omukyala yagambye bw'ati nti Oulanya juzi yakwata abaana abanu abagaana okuwaayo DR forms. Oulanya n'abakolako emikolo. Kyovulaba ne Museveni agamba agenda mukolako emikolo. Yes, yakwata abaana n'abakolako emikolo. Abaana n'abatta. Abaana n'abakolako effujjo. Najja ne yeewaana nti ya dismantling Nuupu mu Northern Uganda. Another coin of gundi, another side of the coin. Kakati Oulanya ye yazimba amasomero nga gavumenti eriruddawo. Gavumenti yenfwe nnyo ng'Oulanya yayamba gavumenti. Era Oulanya omugezi omusajja omuyivu akola atya mu kigavumenti ekifu ekitasobola kukolera eri ye n'akolayo. Oba system yagita gigenderedde yabeere giant. Ekyo kye bakola okukutula ebitundu byonna. Ekyo kye bakola mmwe bannansi ne babafuula babbeega. Kyova owulya nti omufaaza akaaba kale nno munnange twabaddeko nno naye kale nno yansuubiza. Bakutula ekitundu abo ba RDC ba Museveni bakikola bakigenderedde. Era kati tandika otunulira ebitundu byonna. Buli kitundu kirina giant waakyo. Bakikola bakigenderedde nga Museveni abayitamu ne bakutula ebitundu. Mwe ne babafuula babbeega nga buli ayagala ekintu ojja Oulanya mu Northern Uganda yonna. Ne mu Buganda abayinamu nti buli kintu kyonna ky'onookola oyina w'oyina okuyita. Munnange ngambira President siina ttooyi.
munenge ngambira president olujja lwange luddugala waliwo omukyala yajja ku mawulire n'agamba president tuyambe tetulina ttooyi bakutula abantu ne babatuusa ku eyo level. Museveni nga bwolaba bwakutudde eggwanga Museveni okumanya oyo omusajja muzibu atutte n'ekifo kya Muzeeyi Jemba kati Museveni yabika Museveni kati yasoma ebirango Catwoman and ephemeral. I'm regulating to announce the days of the speaker. Kakati awo Muzeeyi Jemba ekyo kye kyamuleeta ku ssiini omusajja atutte n'ekifo kya Muzeeyi Jemba. Okumanya nga Museveni tayagala muntu yenna ayimiridde kati alumbye Muzeeyi Jemba. Abala bonna abakutudde Jemba yabadde asigadde. Kakati Jemba Museveni wuuyo mugwisanye bwenyi. Bwe bato bwe bakutula ebitundu. Ekyo nkijje mu ddiiro. Ekyokutuwanira olanya nti yabadde giant weeyo. Yakikola kigenderedde abeere giant weeyo. Akutula ekitundu. Muganda w'olanya. Okuva muganda w'olanya lwe yatulimbye mbu yagenda n'atuke US n'abuuza kw'olanya. Simanyi mbung'olanya akaba amasiga mangi nnyo. Mbung'olanya akaba amasiga mangi nnyo. Mbu dokita n'amuza ebbali n'amugamba bwe muba temulina sefuliya waka. Musala amagezi agasabe wonna saza esefuliya. Ono ye tagenda kulama. Bannange kambabulire bw'oba olina omuntu yenna ali mu Amerika. Ali e Seattle UK. Buuzako Nabbanja kuba ye yagendako Seattle UK. Kola bw'oti buuzako omuntu ali ebweru. Tewali musawo ali mu Amerika ayinza kukuza bbali n'akugamba nti omuntu wagenda kufa. I can bet. Omusajja yagenze n'obwongo bwe Uganda alowooza nti ebye Uganda bye mu Amerika. Kubirako omuntu w'omu Amerika omubuuze ne bw'oba ofa ku ssaawa 7 mu Amerika bakugamba bwe bati. No. Kasatu mmala okukusala wano tukujjamu kano bwetti kano. Ogenda n'okuwanvuwa. Tolaba ng'oli mumpi ogenda n'okuwanvuwa. Balimbalimba Isima paka lwe yakivaamu. Bamugamba Isima nedda. Kasatu mmala okukukola bwetti. Isima ogenda kuzaala. Isima agenda okulaba ng'ayingira 95. Isima agenda okulaba ng'ayingira 75. Isima alinga nze. Tukula tudda buto. Nawezaako 7 mwegi. Kakati nyina 37. Isima yalinda omwana okutuusa lwe yavuddeyo eggulo n'atugamba bw'ati. Nze nazaala omwana mu sister wange. Hey, sister wange alina abaana. Kwegamba kasajja gwe bakugamba nti omwana yeekyusiza munda 2. Omwana yeekyusiza munda 2 gwe Kayisima. Omanya omwana bw'awooma. Isima odde ku baana b'abanoovume. Isima wali ofunyeko ku mukisa omuntu akutume pampa. Isima genda wali ku dduuka olute pampa y'omwana. Omanyi bwe bayimirira nga bagula pampa y'omwana. Omanyi ekintu ekirumanga pampa. Ne bakubira essimu tuweerezeewo emitwalo 4 gya pampa ate tetulina mmere. N'obabuuza pampa mugenda ziteeka ku bijanjaalo? Kwegamba mugenda zirya nga katogo. Kiki kye mba nsooka pampa. Sooka pampa. Kati ebyo byonna Isima tabimanyi. Naye bazaamu Isima amaanyi paka lwe yava ebuzungu n'akomawo yagenda otutuuka ku kisaawe ng'alinamu ekikoyini kyebi. Isima n'agamba nda ndetwala bingi teyatuukaka neyeddira ewaka neyetuulira ali awo akwerega akeera kukwerega. Katonda kyamuyambeko kukulanga dda buto. Muganda w'olanya yatulimbye mbu yatuuka nalaba kw'olanya. Musajja gwe njagala ombuulire mazima ddala ne bw'oba oli kakwerege ng'otuuse ku muganda wo n'omulabako bw'atyo. Musajja gwe tuweeyo ekifaananyi eky'ekijjukizo kye weekubisiza ne muganda wo ng'akukutte mu ngalo nga dokita amaze okukugamba nti munnange akuzziza ebbali. Akugambye munnange kwegamba gwolowooza baddokita b'e Uganda balinga kulisi bali omu nsi. Gwolowooza bonna tebalina magezi nga kulisi bali omu nsi. Kulisi bali omu nsi yazze n'atugamba bw'atyo eggulo. Bannange waliwo kye bayita confidentiality. Bannaye nze nasoma mulekerawo okunnyoomanyoma. Confidentiality mu lusawo kitegeeza tebamuwadde butwa. Bwe yakitunnyonnyodde buno si butwa eyo confidentiality. Confidentiality tebamuwadde butwa naye simanyi ki kyamusse.
kulisi bali omunsi owakanya otya ekiriwo nga tomanyi kikiro wali tugambye confidentiality egamba tebamuwadde butwa boda yamutomera wali waddembe okutugamba nti olanya yali ku pikipiki emu anti yali avuga pikipiki yali ku pikipiki emu ne mutabani wa Nadduli bamukuba byuma confidentiality naye totubuulira kiki kyosuubira wabula confidentiality siku naye gwe musajja gwe kulisi bali omunsi olukwe otusuubira okukkiriza ekigambo ekyo ku bintu byoza otulimba banaireka nsooka entereere mutaginge kulisi bali omunsi omanyi waliwo wendi ndi murabado bistayiro ndi ku misumaali wendi bo musawa yona time bomb egenda kubaluka time awendi kati Abaganda bagamba bwe bati ogw'omwana gundeebuukanya nga gw'omuzaala kati ogwa Uganda gundeebuukanya kati oba najja olumu nga nfaanana ntya nze nja kujja kuba ogwa Uganda gundeebuukanya nga nze njizaala gwe bagaye mbuno ndeebuuka gwa Kenya nedda Uganda wulira kulisi bali omunsi wazza otugamba confidentiality kulisi bali omunsi wava wano ne Museveni ne mugenda nga muzunga n'amajaani ne sabuni gwe mwajja ekiwa sabuni mwamujja Russia niba ne basajja mwe muri bafere ne mukwata leesu je mwawamba ku Sky Soldier banange Sky Soldier babadde bamusse Sky Soldier bamukubye kalifomu mu nyumba ne bamutwalako ebintu bamumukuba ku Sunday azokuserero sawa 5 Sky Soldier jeno wafe babadde bamusse yagenze okuzukuka nga n'omufaliso bagutwala bakasitula kasajja katuka jeno ne bakateeka ku ttaka wali ne keeba kazukuserero sawa 5 sawa 5 Sky Soldier wamabambi tukusabira Katonda omulungi ow'ekisa akugumya atakudizeewo munnange akudizeewo bye baatwala bye baatutte wulirayo kulisi bali omunsi bakwata leesu y'oyo omwana bagimugirako mu kkomera emakindi ne bagitwala ne banona sabuni gundi erasha wokakasiza nti sabuni gwe batwala egundi bamujja Russia ne bagamba mbuno made in Uganda Uganda teriyo sabuni kati leero lwe batugambye nti sabuni bulijjo ava Russia ninga bagenda ne bayala ku nguudo za Dubai kati be bamu be bagoba abantu ku nguudo ze Kampala nga Museveni yayala ku nguudo ze Dubai banange tuyina majani loto ani rato miliki andi kayonza tea plus za sopu nabyala ku nguudo ze Dubai kulisi bali omunsi gwe twamugamba naye kulisi bali omunsi watuliddemu olukwe kulisi bali omunsi n'agamba bwati ene badde mmogolo tuzebba wako mmogolo mulindeko omwoleso gwa katambika Uganda tukola robot Uganda tukola bus Uganda tukola ebintu bingi tugenda kuleeta ebintu ebikolebwa Uganda wano nga omwoleso guggwako kulisi bali omunsi olukwe yalowooza twerabira kati kulisi bali omunsi olukwe omaze okutulimba ekirimbo bwe kityo kati ojja otugamba mbuno olanya teyaweebwa butwa olanya yali mugenda ne mutulimba mu bintu ebitono ne mulooza mbuno mutulimbye njagala ove wakolimba omwana ogamba omwana wo nti ngenda kuleetera sweet okomewa wakanga toyina sweet omwana teyeerabira era omwana olutuuka agamba taata wangambye sweet taata wanimbye taata wange yangamba agenze kundeetera sweet ng'agenda mu lutalo kulwana namulindira emyaka 5-6 era olwajja yakomawo yambadde ebyambalo ffenna tumutya naye bwe namala obimanyiira ne mugana naye muzeeyi wangamba luli lwayogenda nti ogenda kundeetera sweet naye ye sweet yaliwa nangamba namwerabiddeyo yasala amagezi naddayo ng'atambuddemu nankomerezaawo sweet nemmanya taata talimba ye yali yabyerabira kulisi bali omunsi olowooza twerabidde bye watugamba mmwe mugenda okwetikka omwoleso kulisi bali omunsi omwoleso gwaggwa oba tegwaggwa gwe guba tegunnaggwa kuba gwali gwakugoba mu Januari oba gwakusatu guno omwoleso yagamba mmwe muve mu kusaaga Dubai tubadde tulina ogiragako emmogolo ne badde mmogolo nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye Uganda kinyuma emmogolo wulira emmogolo yoyo omwana alirudda omwana ye yaleeta emmogolo Museveni n'akoppa emmogolo kulisi bali omunsi atulimba mbwe eyo yali mmogolo kakati oluyimba olulamba luliruddawa
kulisi bali omunsi mwawadde omwana wa munnamu obutwa nyina ekintu ekinsanyusiza ennyo abantu b'engulu bagambye bwe bati omwana waffe bwe muba simmwe mwamutamu temufaayo tukole bwe tuti tulina enziika gye tumuziika bw'aba yafa nakyoddeesi n'awummula mirembe bwe wabaawo eyamukwatamu naye n'amukwatamu kati Museveni awo weewali firimu kubanga teyafudde covid si kyekirungi kuba temunaba duli mwatukwatiranga mu covid kasire eggwanga yafa covid nemumusiikako awo ebitundu kesi nemugiteekamu endege oba nemuteekamu ne yunifoomu ze nemumuwunzika nemuziika omuzimu nga mugusulise ng'ababaka tebakkirizibwa mulabako kubanga yafudde covid Oranya teyafudde covid abantu be baagala bamweziikire awe wali firimu kulisi bali omunsi omusajja waba teyafudde butwanga temwamusse mumukwate mumuwa abantu be ne bwe mutaziika mutuwe sipiika waffe bannayuganda twagala sipiika waffe lwaki muta sipiika waffe twagala sipiika waffe awe wali firimu kati kubanga twagala sipiika abadde amanyi rules of procedure abadde omu amanyi rules of procedure kati wamba si mwe mwasomako Oluganda mwasomako ku lusozi lw'abatulege olusozi lw'abatulege gye lwaggweera nga waliwo okuyita mu ddamula ye bannange si mpaka akyezaaliwo mpaka akyawunzaaliwo ne bagamba ganywera no problem nti bw'oba si gwe wakikoze tuyite mu ddamula wabula bw'oyita mu ddamula nga gwe wakikoze awo oba ofudde yes ganywera yatandika obbanyumiza agaboozi kakati ate eddamula yakiba naye kuba kakati ate ddamula te kakati tugibonyabonyezaaki nedda Museveni tamudda abo abantu mubayita bakusaaga mujjukira kanyamunyu amaze okuba omwana waabwe esasi kanyamunyu ekintu kyamunyiga emipiira nga kanyamunyu buli lwayagala okusimbula bwati ng'emipiira gigaana bali abasajja bazibu nnyo banyina chemistry African chemistry akwata ku generator ku battery emotoka startinga no emotoka te startinga tevaawo emipiira tegisimbula kanyamunyu yagenda ne bamuteeka mu kisawe wakati ne bamugamba genda eri overi ng'otambula nga bw'ogamba nze nattaani gundeyo omusajja yaani awuma musajja mwerabidde nagamba nze namutaba nange munsonyiwe mbawe nte munsonyiwe mbawe embuzi munsonyiwe mbawe kati Museveni ogenda kuyita mu ddamula nyongera okukunga abakyoli temukkiriza okuziika omwana wammwe naye bannanga abakyoli balina kabaka okuva n'olwaleero ndi mukyoli ate abanyankole tetulina kabaka okuva n'olwaleero nze Obini his excellency si Obini si yenze Obini nze Oranya nze Oranya omusajja yabuuziza lwaki abaana baffe bafa bwe bati buli afuna ekifo ekinene mu gavumenti yafa bafa enfa y'emu babula bubuzi nagamba tuyina ekibuuzo ekinene kiki ekitta abaana baffe buli mwana akulamu yaafwa waki abaffe be bafwa yes Museveni lwaki gwawangadde lwaki banno be bafwa temujja kutugamba mbu Oranya wano mwatulimba mbu Nyakayirima yali ayina amasavu ku mutima Oranya gundi abadde ani Golola yagambye mu Uganda mwonna abadde ate omuntu omu Oranya ng'akuba ebikondo okufa obufi Oranya abadde akola ddwiro ani Golola namwetondera sipiika Nkoye Golola n'akoowa kati temujja kutulimba nti sipiika Museveni ogenda kuyita mu ddamula ate Museveni tagenda kuziika naye abantu b'engulu mbeegayiridde tufe ne Museveni banne mugenda gamba Oranya toliiyo kinkoze bubi okubanga nze Oranya siriiyo mbadde nja kulwanira Oranya okuva n'olwaleero nze Oranya omusajja kabaka weeri yayogedde tali ng'ow'abanyankole bamugjawo obunyankole bwonna ne butuula ne busirika kabaka wakyoli taata owangaale RDC wa Museveni gwe bayita Salimu Salali mu kitundu kyeyo yakumalidde abaana I repeat abakyoli mbabuulira amazima wano
temukkiriza okubaziikira omwana wammwe mumweziikire. Oba Oulanya tumukaze oba Oulanya taziikibwa alekeyo, temukkiriza obaziikira Oulanya. Bwe mulaba nga UPDF etwala Oulanya okumuziika, wakiri ffenna tufe, omulambo gusigale gwokka ku ntaana. Mbakunga temukkiriza okuziika omwana wammwe n'endege, temukkiriza oziika omwana wammwe n'endere. Mbabuulira ate era Oulanya naawe enkomawo. Nze omanyi nti siina ludda. Oulanya waliwo ebintu ebirala ate ebyamuzuuseeko. Mwalabye ate ne kulisi bali omunsi nkomawo watulimbye. Video y'olwaliro mujja gigumiikiriza, ojja kujjamu byotategedde bireke. Nja bizza olulala nga ndi mu comfortability of comfortable. Yes. Wamawulira. Mwalabye omukazi bamuyitaani. Omukazi bamuyita Angela biki? Omukyala bamuyita Angela Samukutu. Omukyala Angela mwamulabye yagambye mbu yakulira babayika. Mbwera Oulanya abadde memba mu kibiina kya babayika ekya pikipiki. Kaakati bannaye nno muwulire ekiriwo. Oyo omukazi musiyazi. Mujjukira nga Gasumba Gamambu nabadde ava Oulanya sawa 6. Mujjukira bannaye njagala mulabe bino ebintu mbabwira. Mujjukira nga ku bimu ebyali bijjanja Oulanya waliwo ekibuuzo ekirala. Anti mugamba mbuno omufu tebamwogerako. Oulanya wayingira ddi mu basiyazi. Nkugambye genda onoonyereza oyo omukyala. Oyo omukyala gwe bayita Angela biki? Angela Semukutu. Angela Semukutu. Musiyazi oli. Kakati supiika. Ndabadde nebuuza supiika. Ayingira te mu kibiina kino. Naye drone n'eryoka ezunga awo. Wano wetunoonyeza info. Wano. Oyo omukazi musiyazi buli omugenda omunoonyerezeeko. Oyo omukazi gurupu ye erimu. Mujjukira omuwala eyakolanga ku radio bagitanga XFM. Eyavaamu gundi yavaamu Vision FM. Abani. Simanyi Abani biki. Gwe bayita Keko. Keko mumujjukira. Keko mumanyi. Nakolanga naye mu New Vision. Keko mumanyi. Yali atambula ng'omusajja. N'oyo omukazi oyo Angela oyo. Sebikuutu simanyi senkuutu. Yenna embeera ze za kisajja. Musiyazi. Oulanya wanona ki mu basiyazi. Naye Oulanya towummula mirembe. Komawo onoonye yakuwa obutwa. Kubanga gw'omanyi engeri gye wayingira mu bantu abo. Naye komawo onoonye yakusse. Towummula mirembe. Era ebyo bye mulaba ababa pipicha bagamba bambi tumuwerekereko. Waliwo ekintu ekiri emabega awo. Mbabuulira ate najja ne mbagamba nti ku bintu ebiruma Oulanya kuliko ekintu ekirala. Bibyo si bibi jjajja yegamba nga si bibi. Naawe si bibi. Kulisi bali omu kino kyembagamba abasoma mugenda ne mujja wano abantu ne babasiruwaza nga babawadde obusente butono. Kulisi bali omu okyayina credibility okujja okwogera okutugamba ekintu nga mwatulimba omwoleso, nga mwatuswaza ne mutuswaza ne mumala okutuswaza ne mutundira ensenene mu nnyonyi. Njagala okwebaza ennyo kabaka wakyoli. Kabaka wakyoli. Taata w'okutetota. Kubanga kati gwagenda gwowolereza Uganda yonna taata. Abaana bafa bwe batyo. Ne mu Buganda naye abaana bafa bwe batyo taata. Waliwo be balinnya ne babatomera butomezi. Waliwo abacha ng'emirambo giri ku kkubo. Waliwo abaabula. Taata waliwo omwana bamuyita Kibalama John Bosco ye yabula. Waliwo Damulira yali akola ku Kiseka market yabula. N'olwaleero abantu beddamu tebamulabako Damulira. Taata tuyambe ffenna. Anti munnaye gwe gwavuddeyo n'eddoboozi. Tuyambe ssebo kabaka wakyoli. Ono Oulanya abere. Naye Museveni agambye agenda kukwata amagye gonna ga deploying waggulu eryo.
mulaba mutyanga Museveni agenza okukuuma omulambo gw'Oulanya n'okutiisatiisa ab'engulu ab'emmanga ne mukikola nimwe baneyi tomulaba nga tusobola okuziika supiika mu Uganda empya mulowooza Oulanya yatayagala kuziikibwa mu Uganda mpya mulaba ffenna bwe tusituka tuyambeko kubanga ate baneyi kambabulira abantu abayivu Museveni yabasiruwaza mujjukira Mau n'amala okumanya nti nno Oulanya yafwa najja nakola stampede ku social media nagamba bwati ngenda kulagira nti tewali politician abuuka kaluma kudde eri waggulu nga Museveni amulwanirako ntalo nga alwanirako Museveni ntalo nti mukuziika Oulanya ayinsaitinge nuupu abantu okubeera against opposition nga asibako mbuno opposition ye yakunga abantu okugenda esiyata okwekalakasa waliwo opposition ye gundi yabakunga waliwo wanuupu yabakunga nga Mau ali mu kuyambako Museveni baziika Oulanya munzikiza abantu b'omwakyoli Mau mumubuuze enfa ya gundi Mau mumubuuze enfa ya Oulanya bw'otandika okugattirira pazo zigatta yagamba waliwo ekintu ekigenda okugwa e Uganda nga tetukkiriza nneme okukkiriza omuntu okubuuka kaluma gundi okwambuka waggulu wayise wiiki emu ekintu nekigwawo Mau wali otegeeza kintu ki mwe mugenda otuuza World Cup mu gundi mu Northern Uganda wali otegeeza ki kintu ki kye wali otegeeza Mau abantu b'omwakyoli Mau mumubuuza omwana wammwe ekintu ekirala Gasumba naye Gasumba sawa mukaaga wabanga okola kye Oulanya Gasumba lwaki buli muntu afa oba omuyinako abadde mukwano gwange oyo bakwano babe bafa gwe tofaako walinga ono nangayo ki ku sawa mukaaga ez'ekiro era gwavaayo ku mukaaga ez'ekiro kiki ekibagatta n'Oulanya kiki ekibagatta n'Oulanya oli memba wa palamenti oba ologenda kutugamba oyo Oulanya memba wa sisimu ka Uganda tuwe ebitabo bya sisimu ka Uganda bituwe tuwe ba members oba Oulanya mwali mwe muzunze obutwa ate namwe tubagamba obusajja mu distance yourself away from akakasajja munjogeza oluzungu kuba bamwe babadde tebajja kategera mu Uganda distance yourself 100 meters miles away from Gasumba yatugamba mbuno yali mukwano gwa Lokeki yatugamba mbu simanyi Kakwenza Kakwenza mukwano gwe mbera yakubira Kakwenza simu simanyi namugamba ye buli muntu agwa mu kizibu abeera mukwano gwa Gasumba buli muntu agwa mu kizibu e Uganda oyo abadde mukwano gwange lwaki mikwano gyo gye gifanga gwosigalawo Gasumba nola Gasumba ne Mau muyina okunnyonnyola enfa y'Oulanya supiika w'eggwanga twagala supiika kati twagala supiika waffe aliwa kiki ekikujja owesa wa 8 gwe wakyogedde olwo nga gwafumbye obanga ye yakufumbidde no there must be something wrong njagala kusaba abantu b'omu Northern Uganda bamikwano olwaleero temukkiriza mbabulire Museveni akutudde abantu be wangulu eyo wulira yasooka n'abateeka mu lutalo abaana baabwe ne batasoma abavubuka baabwe abali mu myaka abaana abaazaalibwa okuva mu myaka gya 9 awo abali balina okuyingira amasomero mu 9 abaana abo bonna tebasoma paka kati addidde Oulanya abaliyo ababadde basoma n'abakwata n'abasiruwaza kakati bwe yabadde alaamiriza yagambye bw'ati Oulanya tobanja nkuwadde n'olya n'okkuta Oulanya tobanja wummula mirembe ekitundu akikutudde abayivu abasse abagezi abasse ba iconi abasse kuba buli region ebeera erina ba iconi baayo kati gwegenda ng'ozunga emitiyana okone kuzaake olabe emitiyana gwayako omuliro buli kitundu kibeera ne iconi waakyo kati ekitundu kyewangulu eyo iconi bamuzikiza temutuula ate naawe Oulanya totuula jimu obadde togenderayo bwereere njagala oyiteko ewakasirye eggwanga mwegatte ne kasirye eggwanga ani omukambo omulala Lokeki Zarayo Novu Magadishu mukomewo mukole stampede mukwate Museveni onakwate emipiira onakwate amagulu oli akwate emipiira olupanka
empaji bampa buli kimu kyemukwata batule mu mulengeze. Museveni mumukwate mumukyuse waya tumulabeko mu kibuga nga yayambudde ngo yadduka ku Kampala Road. Akirira wali wansi ku gundi wano mu Kampala wenyini. Kampala wano mini price banenelabidde Kampala. Kite banyanguiza vacation nzire waka. Kampala wile nenelabira Kampala. Mini price ne muita gundi. Munyanguiza nzire waka ze ya must be Musingirongo. Tulabeko Museveni nga yetise ebicupa nga Museveni alonda ebicupa ku kkubo. Olanya totuula gwa abadde speaker genda Uganda badde tefiirwangako ku speaker ali mu ntebe tukusindise nga bw'obadde speaker genda otuuze olukiiko lw'abantu bonna Museveni basse genda otuuze basupuliyano genda otuuze buli muntu yenna aliko question mark otuuze olukiiko speaker mujjemu anti gwe gwamanyi rules of procedure mutuule mukole resolution mukole okulumba tulumba omusajja mulumba omusajja feno ebisigadde tujja bimaliriza naye ne muganda wo yakuliddemu olukwe muganda wolanya n'olyoka olyamwolanya olukwe n'ogamba mbu wakwata kuolanya mu ngalo musajja gwe kyakasanga wakwata kuolanya mu ngalo okakasanga walaba kuolanya wayogerako naye tuweeyo ekifaananyi musajja gwe kubanga toyinza kunnimba oli ne bwaba kakwerege kwenkana ki ng'olabye ku muntu we bw'atyo Katonda nakuyamba dokita nakubagulizako nakugamba bambi tukoze kyonna ekisoboka naye wiyasore yagambye olanya yamubuuza tuddayo ffenna oba kirabika tugenda kuddayo kirabika ate namala nagamba yali bubi nnyo nga amaziga gokka ge gakulukuta ng'ali bubi nnyo ng'obulumi bungi nnyo severe pain kati ku byombi ekituufu kyeki bantu mumwiza n'okubanga temwagenda Seattle UK ngenda kubuuza Nabbanja mwatuke Seattle UK basajja mmwe mwatuka mu Seattle UK temwatuka taata woolanya nkwegayiridde muzeeyi kati gwatuzala ffenna abafiiriddwa abaffe olumu nagamba mukama nti mukama Museveni atusse bangi naye bwe wabayo omuntu Museveni gwasobola okutta Uganda n'ekyuka ate obassa abangi oyo naye afe Uganda ekyukire ku oyo oba yoolanya essaala eyo jijjukira mukama Museveni ayeeyo omusaayi naye bwe wabayo omusaayi gwasobola okuyiwa ne tugusimbako ekitooke ne kiroka oba gwe guno ngamba bwe nti taata woolanya yagambye omwana wange yambuulira taata wa Kirumira yabyogerako emirundi ebiri bwe bamuwa obukadde 2 omusajja yakyuka njagala kwebaza president kubanga ne mutabani wange agenda okufa nga mpadde ebintu bingi nnyo nga mbuulidde n'ab'okuwaabira ewa president njagala ndabe president mubuulire baani abo abatta omwana wange gwelowooza Museveni musiru Museveni akimanyi yatta Kirumira ate gwe omwekizonoleetinze ye ayagala kimu kyokka mu public mwogereko bulungi gwofuuke kakwerege yajjewo gundi naye mukama yeebazibwa olw'omulembe guno Museveni ayinza otubulira we yali ayimiridde nga bakuba Kirumira amasasi kubanga iyo okujja asooke ku mulambo yali avaawa lwaki yasookawo nga bwe yasooka ku gwani naye mwe mutuyita basiru olukoba twali tulusibidde ku tata wa Kirumira yatulyamu olukwe kakati muwulire eyo olwaleero tufunye taata wa Olanya fena tumuwe support yagambye omwana we yamubuulira waliwo abantu abagezi omugenzi Kaweesi buli kintu kyonna ekimukwatako yakireka nange nampaako kopi afande Kaweesi afande muzuri afande Kaweesi mumanyi afande Kaweesi yatulekerako kopi buli kimu okuviira ddala ku Nnaabakooba mbimanyi bulungi paka ku byasembayo era Nnaabakooba nkuwoninga nziramu okukuwoninga tulowooza mbuno nsirise omusango gwentunuulidde naye bannange omukyala gwe bayita Nyakayisiki aliwo mulamu wange temutanya Kayisiki nga simanyi Nyakayisiki yali akulira kikoke ettaka aliruddawa be bamu ku bantu benna waayo okwewaayo okwerwa okubalwanirira
okubajja mu mukono gw'akakazi kannabakooba nga mmaliriza nsembyayo Pastor Serwadda muwulire Serwadda nga bwe yakoze eki bannange leero saaleese munanaasi ne musenga mubadde mumanyi wulira Pastor Serwadda yagambye bw'ati yagambye mugende mubuulire abantu nti Kiuganda kinyuma ate ebintu mmwe mubimpeereza mugende mugambe abantu nti Kiuganda kinyuma kati ng'olwaliro omusajja ayagala kwokya ssomero ayagala kwokya amasomero naye nga yakakitulagako yakayokya amasomero 8 owulira Museveni yakayokya amasomero 8 emiriro 8 ejja kalabikako mu weeks 4 buli wiiki ayokya essomero kati olwaliro waliwo amasomero g'abawala 3 gayagala okwokya naye muwulire Pastor Serwadda bwe yagambye olw'okuba Serwadda y'abaana ababe basomedde bweru maybe ne bazzukulu be bagenda kusomera bweru mu video eyo yagambye n'okugamba bw'ati bannaye muwala wange simunyani yafumbiddwa e Kenya yafumbiddwa e Kisigayi nao ndowooza nababuulira ate ne ani Gideon naye yawasiza mu America naye yawasa mu simanyi muzungu simanyi biki nabuulira mwobo bubaka nyini n'agamba bw'ati mu nsi 20 zotalina kumisinga kugenda mwezi buukaddemu demokrasi ennungi zoyina okulambulako Uganda kweri muve kubana ba social media abana bonoonye eggwanga akasiisira kamu kakwata omuliro abana ne bakulaga nti Uganda yonna eweddewo bannanga Uganda teggwangawo Uganda tubajo noddira abaana b'abanno mazima ddala be bookereza mu masomero n'okayita akasiisira Serwadda ayinza okutubuulira akasiisira kikebaayo kobadde otegeeza kubanga ebintu bye baakayokya ge masomero agafiiriddemu abaana b'abanno kati mazima ddala omuntu ne bw'abanga si mulokole naawulira Serwadda ng'obuulira obubaka nga weewaana bw'otyo mbw akasiisira kajja ensi yonna nekwata omuliro ku social media yagambye social media nnungi naye ate mbi social media nnungi kubanga tugibuulirirako enjiri kati sawa zino waliwo omuntu ampulira ali mu US social media nnungi naye waliwo abagyonoona akasiisira kakwata kamu mu Uganda n'olaba omuliro abaana nga bagamba bannanga Uganda eyidde weddeyo musajja gwe n'okudala bw'oti ku bazadde abaziisa abaana baabwe mu muliro Serwadda olina omutima kasajja gwe ddala oli pastor hati mmwe mutyo bagambako abo nabapatana Mukama yabampanga kirabo Serwadda mu mutwe olinamu amagezi bannange n'Abanyarwanda tutegeera tetuli si ffenna nti tutegeera nga Serwadda omuzadde yaziika omwana we oba abaana be mu muliro awulira ate obubaka obwo awulira ate ekigambo ekyo Serwadda Bayibuli egamba bweti omuntu omu bw'ati ng'alokose noyatula nti Mukama ng'obadde tolokokangako n'ogamba Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenjatula n'akamwa kange ndokose Bayibuli egamba nti mu ggulu bakola embaga ku muntu omu bw'ati omuntu omu bw'ati okulokoka n'ova mu kuzikirira Bayibuli egamba bweti mu ggulu bakola embaga basala ente basala embuzi beejagaawo Bayibuli bwetyo bwesomesa okitegedde omuntu omu bw'ati naye oba Bayibuli esobola okusanyukira omuntu omu musajja gw'ogamba otya nti abaana babano abajiridde mu muliro si mawulire bannayisenga olwaliro mbadde embeera ya Uganda Victoria Church mbadde njokya neneenenya mu maaso ga Katonda kubanga eyo mpuku y'abanyazi mu kifo ekyokuvumirira okwokya amasomero okutta abaana b'abantu Serwadda n'oyimirira n'ogamba bookya akasiisira social media kwegamba n'ekisussa Serwadda Mukama akuwe olunaku lumu omuzadde yafuna amawulire g'omwana we okujja eyajjira mu kasiisira n'akyakyala kye yawulira olunaku lumu Serwadda ogenda orisiivinga amawulire ago mu linnya lya Yesu owulire kye kitegeeza Mukama nkusaba otuyambe Serwadda arisiivingeko eggulire eryo omukyalo oyo n'omusajja oyo bye yarisiivinga nti omwana we ajjiridde mu ssomero egindi Mukama nkusaba omuzadde oli ow'omwana eyafiira ekawaala ku Good Times
mwafiiramu omwana abazadde ne bajja ne balwanira gundi ku gate bannange wani afudde bannange omwana wange mwana era mwalimu omuzadde omu ne bamugamba bambi sore omwana wo ekyo ekyatuka ku muzadde oyo kikonkone mu nnyumba yo kikonkone mu nnyumba yo otegeere nti akasisira bwe kajja ne kajjiramu omuntu kiba kifuuse kirala otegeere nti omuntu omu olwalera ensi yonna ekyakyala lwa olanya omu naye obulamu bwolanya bwenkanankana n'obwa sweet pepisi kyovulaba nti abaana bavuddeyo ne bakyakyala kubanga olanya we yabeerera mwe kambabulira abali mu buyinza genda osome ekitabo kya Esther obwedda tewannabaawo kyawandiikibwa kineekulukunyako genda osome ekitabo kya Esther Murodokayi yagamba Esther nti Esther ogaanye okunneetabako mu kusiiba n'okusaba omanyi ki oba Mukama yakuleeta mu bwa supiika oyambe Uganda mu biseera ebifaanana bwe biti omanyi ki oba Mukama yakuleeta mu bwakaddulubaale oyambeko mu nnaku mu biseera ebifaanana bwe biti Bayibuli egamba bweti Esther bwe yakiwulira yakyuka Esther yayingira mu kusiba n'okusaba n'amanya nti okubeera muka Akaswero tekimala ekimala kwe kuyingira mu bbato okutaasa Abayudaaya Akaswero bye yali asazeewo bonna battibwe ate nga ne Esther muki mu Yudaaya naye olanya omanyi ki oba Mukama yakuleeta mu bifo by'ebyobufuzi otaase Uganda ne northern part of Uganda Yesu yagamba bwati nze olanya okusooka abeewaabwe simugaana Bayibuli esomesa bweti n'abuuliranga enjiri nga nsooka n'abeewaffe golowooza nze lwaki nsooka n'abeebuwama wama beebuwama mbatumidde n'abuuliranga enjiri nga nsooka n'abeewaffe ebuwama yes kati omanyi ki oba Mukama yakuleeta mu bufuzi oyambe abantu b'omwakyoli ne weewaana mbuno waba kutulanga okutula nuupu Mukama yakuwa kukutula kitundu ekyo yakuwa obwa supiika omanyi abantu abaali baagala obwa supiika Mukama n'abukuwa oba Mukama obaani n'akuwa leadership nojja nojjogizanyiramu mbuno okutudde banno ne weewaana n'okwewaana kati nammwe abali mu bukulembeze mu kitegeere omanyi ki oba Mukama yakuwa obukulembeze oyambe Uganda mu biseera ebifaanana bwe biti bwe muba mwasirika ng'omusajja atutta nga mwasirika ng'omusajja atugoya rules of procedure zoogera kinga bakutte bammemba ba palamenti obwereere ne babaggalira supiika okolaki olanya senga wagamba siddamu kutuuza palamenti nga bammemba ba palamenti tebannabafuna bwenkanya kyogamba olanya tokimanyi nti yakuwadde obutwa tokimanyi nti ye yatema abantu b'e Masaka ofudde tokimanyi nti yakuwa obutwa ye yatema abantu b'e Masaka senga wagamba etteeka erimu lyenateregedde erya supiika ligamba bwe bati etteeka ligamba bwe liti palamenti tewaliwo bizinesi egenda mu maaso nga supiika taliiwo olanya omukazi najja n'akukabirira senga wakyogera n'ogamba sign palamenti njigobye ekiseera ekitali kigere paka nga ewera ba MP bonna nga bwe balondebwa okujjako eyafa senga segirinya ali mukomera omanyi ki oba Mukama yakuwa ekifo ekyo oyambe mu biseera ebyakazigizigi nga bye tubaddemu olw'okuba totuyambye Mungu akuwe ekiwummulo eky'emirembe kivula banga naffe tutuuka eggulu ekiseera n'owulira nga ate luno oludda olumwa luno oludda osanyuka n'obuuza kati ate oba okufa kwolanya kiki kyekutegeeza nalabye abantu b'omwakyoli nga bakaaba n'empulira nga ennaku enkwata neŋŋamba bambi naye ate bwe nzijukira okulagajjalira obuvunaanyizibwa Mukama bwe yakuwa neŋŋamba oba tugendera awo mwenna abali mu bukulembeze mukole bye mulina okukola ekyo kye mulaba kwolanya kye tujja okukola kummwe linda supiika oyo linda oyo omukazi oyo Madamu Sadorini linda Madamu Sadorini ate ye Museveni simanyi omuntu omu yaŋŋambye bw'ati era omuntu omu yaŋŋambye naŋŋamba pastor leka nkubuulire ngenda kugulayo kabiya wano tukanywa akakuleeti nze naawe ne mugamba naye ggwe tukole ki tunyweyawo akakuleeti kubanga n'olanya agenze ne muganze sijja kunywa mwenge
nze sijja kunywa mwenge banaye tuuse Sara nga mmaliriza bannayuganda musituke twegayirire Katonda mu kino mukitegere nti olutalo bato gye tulimu bato ya mwoyo bwe tutasabangako omusajja ali mu kutuloga musituke tusabe musituke tunoonye Mukama Museveni akaguwa kamukutte dogo mbabulira tweyongere ero luno network anti kati netandisa ba prayer warriors ba mikwano mbatumidde mbagala nnyo eggulo ngenaku z'omwezi 20 prayer warriors yawezezza omwaka twawezezza omwaka naye celebrations zabadde za Rabadob style naye nga I congratulate you people okweza omwaka mu ministry y'okusiba okusaba n'okwegayirira ku lw'eggwanga lyaffe Mukama abawe omukisa ba prayer warriors yatandikibwawo mu Gwokusatu nga 2021 so eggulo twawezezza omwaka. Now Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa njagala tusabe tuve mu kifo kino ezo essaawa zijja tumala naye temwerabira security alerts zendeese bannabyabufuzi abatali ba NRM bw'oba onoogenda okuzikolanya tandikirawo ekkubo kati nga tebannadiployinga nnyo oba funa engeri gy'ogenda okutambula mu Rabadob style otuukeyo mujjukire Mawu bw'amala okukakasa nti olanya afudde n'agamba temujja kuziika ekyo olanya ekyo kye yali ategeeza Mawu abantu b'omu ggulu mukwate Mawu mumube emiggo mumugobe eggulu Mawu mumugobe eggulu okujjako nga abeetondedde n'ababuulira enfa y'olanya yakyogera kiki ekirala Bwera Nyanje Seeta naawe weebushenyi Galozi n'amasomero amalala gonna kati mwebereremu. Museveni agambye ayagalayo ekintu ekikyusa amawulire ayagala emirambo nga 10 kubanga tolina bw'ojja kudda ku supiika omu era supiika tugenda kumulekera gundi palamenti tudde ku baana woowe n'owa gundi balyoke balaga emirambo ku TV. Museveni agambe maama ADF etukutta awaluma era ADF yakyogera ADF yagamba egenda kitukola si ADF eyatema abe Masaka temwerabira nti Museveni yabatema ebijambiya abamwakyo temwerabira nti Museveni yabattira Lokeki abattidde Olanya aganye n'okumuzza ne mu kumuziika yagala muteekamu endege bannanga mukunkumula omulambo ogwo bwe mutasanga mu ndege sidda kupala sidda ku social media mbabuulira Museveni bwe kabatanda Museveni nabanga yabasoso okugukwatako ne mukukunkumula ne mutagusanga mu kintu nva ku social media mbabuulidde era temukkiriza UPDF mbadde nerabidde weebale nnyo Mukama Museveni agambye bw'ati baziikolanya badiployingewo tewali musirikale kuvaawo paka emyaka 7 paka myaka 7 eyentana bagenda kugikuuma okusinga ne yakasire eggwanga waakiri agenda bajje wakasire eggwanga eyo yakasire eggwanga kati asobola ogivaako kuba kati ndowooza endege yonna yakunkumuka yonna neggwawo oba kiri kye yaziikamu kyonna kyakunkumuka ne kiggwawo bagenda kukuuma entaana y'Olanya mu linnya ly'ebitiibwa mbusupiika babadde bamukuumanga mulamu bamukuumye ne mu bufu mbuno kubanga abantu bajja gisimula bane mbadde nerabidde ate eyo yabadde video birebe mabega tebiba eno ye yabadde video gwe gwabadde omulamu Museveni agenda kukuuma entaana y'Olanya emyaka gyonna okujjako nga bwagenda Museveni agenda Museveni olwaliro ze ennaku z'omwezi 22 ogwokusatu zosembyeyo okulaba countdown kirommo twabalanga olunaku lwa kirommo nolyoka owulira kibooko Mukama bawo omukisa Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebazizza olunaku lwaliro Mukama onsobozesezza okujja weebale Mukama tebibadde byangu naye weebale nnyo weebalire ddala Mukama era Katonda w'amazima olunaku lw'olwaleero twongera okuleeta Uganda yaffe mu maaso go Mukama Museveni aloze Uganda nga ffe tusirise ssebo twebase
Museveni n'aloga naye Mukama naffe tuzuukuse. Mukama eyo Uganda bajjajjaffe bwe baali bagitandika bagamba bwe bati nti Uganda yiyo. Museveni yajja mpolampola n'asooka n'akwata abasajja ba Katonda abakolanga mu ofiisi yo bonna n'abakwereza Baserwadda bonna bakwerega. Mukama Serwadda n'akudaalira abantu mbunna akasiisira kajja mbuno ffe ne tukijanjawaza. Olunaku lumu gwali mwezi gwa Desemba gwa Novemba ne batta abantu b'e Kasese. Nsaba nno ne babeera ku programu ya Frontline Kaweesa omugenzi n'omukyala gwe bayita Miriam Matembe. Kaweesi n'agamba abo abantu bonna bwe mwalabye abakazi abeeyambudde twagenze otuuka mu lubirifu aba UPDF nga abakazi beeyambudde mbuno batuloga mbuno baloga masasi si ffe twabambudde bonna babadde beeyambudde mbu omusawo yabagamba nti bwe weeyambula essasi teri kukwata era ffe bwe twabasanze twabaleese. Miriam Matembe n'amubuuza Kaweesi kyoyogera okitegeera simu mu abagize nti n'amugamba Kaweesi woba otulimbi ekyo abantu b'e Kasese kye baawulira olunaku lwe mwabagwako ng'ekibwatukira ne bafiirwa abantu baabwe amaziga ge baakaaba ennyumba y'egakaabe. Ne tutambula Novemba naggwako, ne tutambula Desemba naggwako, tutambula January naggwako, ne tutambula Febu naggwako. March 17 tetwasukkawo. Mukyala we n'agwamu ekibwatukira twatwatwa kiki bawo bamusse wowe. Abantu ba Kaweesi ne bakaaba amaziga ab'e Kasese ge bakaaba. Amafuta Miriam Matembe ge yalaguliramu genda guliddemu leero. Serwadda ekyo kyennyini naawe okifeesinga ewanudde mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abantu abanyigirizibwa, nsabidde abantu abalina ebibuuzo ku mutima baddemu Mukama bawe answers. Tusabidde His Excellency Kyagulanyi Mukama nga bwe wamutukwekera kekana akaseera katuufu ke wamukwekera kubanga ate Mukama omukweka atuuke waliwe wamutegekera ate Mukama oyo ye mukukuse bukukusa omuyaga nga gukunta iyo omusomosa atuuke mu linnya lya Yesu. Mukama na buli omu akunoonya muganye akulabe. Buli alina ekibuuzo muddemu. Bayibuli egamba akonkona aggulirwewo, asaba aweebwe, ate n'anoonya alabe. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu bonna abagwa mu ekyo ekiti bafune ansa zaabwe. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Bwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwalero nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nendokoka mu linnya lya Yesu, amiina. Tuyinza kubanga mu bigambo byenjogedde tufunyeemu kigambo kikulokosa newankubadde sibuulidde Bayibuli. Gwe towulidde nti omuntu omu bw'alokoka mu ggulu bali embaga. Gwe owulira otya ng'otuuka mu ggulu ne bakulaga ebifaananyi byo ne bagamba lunaku lwe wakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo. Maama nga mu ggulu bakutimbye ng'ennaku z'omwezi ziti gundi yalokoka nogamba kumbe kamera zaali zinkwata. Omusajja yagamba etangaaza kamera neetangaaza yakutangaaza ng'olokoka. Kati ekyo tekikukkirizisa Yesu okuba omulokozi wo. Kale bannanga I sign out newankubadde ndi mulabad of style. Mukama bw'aba yagadde nenkyankomawo mu style y'emu oba mu style yaffe eya bulijjo. I sign out. Mwerabe.